akulimu ebyetaavu bibiri ayagala obeere mukyala we at the same time akusuubira okubeera maama we. Mami's boys simwe mubayita nga endaba ye ebintu tabikola ki tabitegeera naye nga gwe onoonya mulirwana ali assertive naye mulirwana tumumanyi kikula kye nantegeera ye yansonga nga nammwe mukwata abaana ne mubawasa nga yakula ewaabwe hajati aliyogu omu bw'omukwata n'omuteekako bahajati babiri oba basatu naye ne weerabira nti nno gyava machazi bino tubisomesa kyokulolaba. It does so much to your thinking. Tutuuse kati ku level egezaako okutegeera wali tumanyi naye kaakati okutegeera. Nze kitange yazaala mu bakyala banjawulo naye Allah agenda okumujjulula nga alina omukyala ogu omu. Kitegeeza abakyala bonna baamumanya naye yamutegeera yali ki yali omu. Tulina ekizibu olwaleero, the times we are living in, nga tulaba firimu buli ddakiika. We are exposed ku information buli lwe tuzuukuka ku makya. Instagram, Facebook, ani TikTok, abantu bonna batuwa edited lives ezitandise okututeekako peer pressure nti bituleese wazibu nti tetukyasobola kukwata bulamu bwe nnyini ne tubuteeka mu reality. Teriyo bantu bataano b'osobola gendako mu Kinnayuganda oba mu Hollywood n'akubuulira ku bya bufumbo era nti alina obufumbo bw'osobola gw'okwegomba. Taliyo. Naye firimu ze mulaba ze mujjamu ebibalimba teyanziguliddewo olugi is not a gentleman byonna mubijjawa. Now mukwata scripted life ne mwagala muginserting into what? Into real life. Na kati mbatwala kakati to understanding. This is what? Understanding. Okutegeera. Stage esembayo is wisdom. Okay? Is wisdom. Bili byonna bw'obimanya, bw'obitegeera, ate having a capacity okubya applyinga ndala. Bili bye mbadde mbagambe bya professor. Amanya economics, n'amanya stocks bwe zigwa, n'amanya kino bwe kikola ki. He knows. He understands. But the ability to implement is totally different. Waliwo yabuuzizza wano n'agamba nti ffe kaakati we tunaasirika wano tetuube basekibotte. Buddayo n'otunuulira bakadde baffe buli akunyumiza akugamba oyo shehe mu myaka 30 wali bwe yatuulanga mu ddiiro nga tewali ayitawo. Naye kaakati ali mu myaka nkaaga osanga buzzukulu bwe bumufuka ku kibegabega. Wagira bwatutuula wano. Lamanzani ono muleetereyo okulumondawo. Ali awo na buzzukulu bwe bumusamba bwe bukola ki? Now, emyaka gyatuukamu abamaze okufuna wisdom. Abamaze okutegeera kali akasunguyira byonna ebyekivubuka aba yabikola ki? Amaze kaakati olwo atandise okutegeera. Kaakati ekiseera kyalimu his wise ategedde. Naye ekizibu ekituuka mu mbeera eyo fenna abantu kye tuyiseemu by the time we acquire wisdom it's already too late. Tuba tumaze okukola ensobi nyingi nnyo. Mwabavubuka mbagambe omuba mulina amagezi agatoola bino mugenda biwulira ate mugenda bitereka munaabitambulirako bigenda bayamba. Emyaka egyo aba akoze eki aba mugezi kati aba ategedde omusanga nga takyayogera bingi. Now let me take you through times and seasons. Ntandika okubalaga lwaki abantu batuuka gye batuuse. Abantu betuli nabo wano balungi nnyo mu kukweka bikire bayitamu mu nju zaabwe. They are very good at putting on a show. Naye tomanyi bantu bameka abali eyo who are dying inside. They are trapped in marriages which don't work.